Yes, bambe namungi w'omuntu yeeyo mu kuziika maama wa Gravity eri Fort Portal era nga tulabye abayimbi ab'enjawulo. Byonna nja kubanga nga kuwa bigambo bya Gravity omutujju ebisembyeyo ng'asiibula maama we. Bambe mu maziga mangi byonna wanino nja kubanga mbikuwa. Kiki kyagambye Mukama Katonda ku lunaku luno ng'asiibula maama we? Wonna wanino oli kubanga ogafuna mu bujjuvu. Ate biva mu kkooti ewa Achileo Kivumbi wamu ne Bobi Yanga gwonna wanino ojja kubanga ogafuna. Ate waliwo ayambalidde Hajati Zuula. Mulowooza ensonga za Hajati zaabadde okuggwako. Buli lukya bwino yeeyongera okuzuuka naye nga wanino ku NCK TV wokka wogafunira. Era woba nga tuna subscribinga kekade subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga ebisigadde mbenga mbikuwa. Katutandike ne Gravity omutujju bambi akaabye nnyo era n'atuuka okusaba Mukama Katonda singa kisoboka amuwe ku chansi abeeko kigambo kimu kyawulizanya ne maama we. Gaagano esimu ya maama esimu gye mmanyi enkubira buli lunaku. Esimu y'obalidde bankukubira. Simanyi. Naye saba Mungu asaasire mumuwulize. Saba Katonda nyambe. Ekigambo kimu nawe kiba kimu bwekirina kyonna kyagamba era kiba kisoboka Mungu kinkolere Katonda kinkolereze muneko maama wange. Nakuba omulundi gulubambi ageze bambi atakiyitangamukko tasobola kumanya bulumi Gravity essaawa eno bw'alina naye nga si byangu era bw'atyo yeebazizza abamu kwabo abamubeereddewo kuva shows wezize zimusala bingi nnyo paka olunaku olwaleero. Joni nkwagala nnyo webale kubeererawo okuva ku show twagirimu babiri ne bitutabukako n'osigalawo era mwana sente ne zifa naye n'osigala ng'okyatambula nange. Kwagala nnyo Kodi Base muli bagwano bange tuli famire. Friends of football bagala nnyo bakyali bange. Buli mukwano gwange ne gwe neerabidde. Ebe neerabidde mbagala naye nga mbagala mwana mwebale. Edi webale mwana webale kubeerawo from day one. Webale gaikwe mwana. Webale mwana. Kezo webale. Kezo webale. Dr. Jose Kamilioni webale. Noja webale. Ebibaawo naye noja webale. Bakala Mungu amapera omukisa mwana. Simakyerere. Kitalo nnyo ddala. Abaana kabateekeko ekimuli kyabwe naye tugende mu kyaki. Kabateekeko olumu ekimuli awo tugende mu kyaki. Saba wano ka space abaana b'omugenzi bafune ekimuli kyabwe. Nga wobiwulira abayimbi bangi nnyo ababaddeyo ba promoters babivulu ba managers bambi bonna basobodde okuba nga batuuka e Fort Portal era abamu abadde abamentioninga ng'omulaba n'amaziga gamuyitamu oba oli abadde takisuubira nti bonna bajja kutravelinga olugendo olwo batuuke e Fort Portal. Kansigale nga nkulaga. Twagala okwaniriza Luna Mubiru, Douglas Wanga, Manager Roger, Kidisai, Omwami Kano, basaaliza omuduumizi ate yaliko MP wa kitundu kino tukwaniriza nnyo. Tujja kusigala nga tubikoonyi nga kitalo nnyo
kitalo nnyo era kitalo ddala. Tweyongera okuba nga tusabira Gravity Mukama mugumye mu kaseera ngaako. Ate olunaku olwaleero munnakibiina kya NUP ng'era bodyguard wa mukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Achileo Kivumbi kyaddaaki aweereddwa bail era nga sawa eno wenjogerera bamutadde ate bya Bobi Yanga byo bikyali biwanvu. Kansigale mbe nga nkutuusaako updates naddala nga bakubwa biki ebyetaagisa kulabika nga Bobi Yanga ateebwa. Kati tubadde mu kooti olwaleero nga tuzze okufuna ensala ya muganda waffe Achileo Kivumbi. Ekisooka bwe tumanyi nti bamutwetekako emisango naye tuba ne mu kooti gy'atalina kuleetebwa, naye nga bwe twagamba nti kyaffe kyakola ekisoboka kyonna okulaba nga bafuna okuyimbulwa okwamangu ate okwo kwakaseera.
kooti emukkiriza kooti y'amagye emukkiriza yingulu kakalu kaayo akukadde 2 wa buli bumu era ne bamugaana okufuluma kampani bakusooka era n'abaamu ebiridde okukadde 10 naye ng'okusibwa buli bumu. Ate muganda waffe Bobi Yang ye w'ensala kuwemirirwako kujja kubaawo olunaku lwa wiiki ejja ku Lwokubiri. So tujja kufuba okulaba nga tukozesa buli akali mu mateeka okulaba nga bayambibwa, naye nga kyetumanyi era kyetwongera okukaatiriza kkooti ensukkulumu tusaba esala omusango bannamagye balekerawo okukozesa abantu abatali bannamagye. Omusango ogwo bwe gusibisizza okulaba nga abantu bonna baleetebwa ku misango bwekiti ekifaanagana bwekiti nga tebandibadde mu kkooti. Tulinze ensala ya kkooti ensukkulumu era ekyo kyetusaba esiga eddamu zituyambe kikole. Tumanyi nti waliwo baganda baffe ne mwannyinaffe abakkiriza emisango oluvannyuma lw'okutendewalirwa ebbanga emyaka 4 nga era abo kkooti ebawalira okukoma Olwokusatu basingisiza omusango ku butongole ne bawokoma obbanga ku Lwokusatu olwa wiikendi 23 babasalire kimu ne 13 batanda bakukkiriza era nabo kwolwo ejja okumanya kubanga bagenda okukomawo ku kkooti omusango gwabwe, so nabo bajja kuba bakomawo bonna olwa wiikendi abavunanyizibwa bali 32 abakkiriza omusango bali 19 13 webali naye tukimanyi nti abamu bali ku bbeeyi abaana kkooti yali abayimbula ku bbeeyi olaba nga bali mu 10 bali 9. Achileo avunaanibwa kusangibwa mbu n'ebintu by'amagye ebintu bagamba mbu basangayo ennyota z'amagye. We've been in court to receive the ruling on bail regarding to our brother Achileo Kivumbi, who was charged on frivolous charge of having been involved in the possession of army materials, which clearly was frivolous, like body safety concerns. Secondly, we've always been saying that civilians should not be tried in army courts. So it's wrong for these civilians to appear in army court, and it's our call on the judiciary to ensure that the Supreme Court ruling on that matter of promotion materials can be expedited, like court said in 2021 when it was staying that matter, to ensure that that decision comes out, because the continuous trial of civilians in court-martial, like the Constitutional Court has continuously said, is unconstitutional. So that's our call. So Achileo has been released on bail on a cash bail of 2 million and restricted compliant working, not involved with the outside of the areas that we court. And then for our brother Bobi Yang, will come back in court on the 30th next week. We'll also receive a ruling to bail. Regarding our friends, our brothers and sisters who pleaded guilty last week, to take their plea out of frustration for the long stay in detention, they have been formally convicted, so they will have come back to court Wednesday for sentencing. Even the others, the 13 who have not yet changed their pleas, they will come back for mention of their case to know the way forward on their case. Situmiddeko kub'Emityana, ab'e Kampala, ab'Ekirabo bazze Mbungi, tebalabye ab'e Nansana balina kale katukole neonane omuwabi wa gavumenti ensonga ze yali aleese nga yeemulugunya nti abayima be twaleta tebaliimuusa, era ng'agamba nti Achileo Kivumbi bwe banaamuta nti ajja kutaataaganya okunoonyereza, kkooti etunuddemu neraba nga tebinaasa. Negamba weewaawo baayogera bingi naye byonna tebikola makulu, era nekkiriza nti ekituufu Achileo Kivumbi yeetaaga okuba nga afuluma ku bbeeyi.
ekyo kyetunuulidde ekyokuba nti abayima ba Luganda be bakwano be ab'okulusegere tusaba kooti eno ekitunuulire nga ne mu misango emirala kubanga tuleeta abayima mu misango emirala ku bbeeyi nga ba Luganda ba kulusegere naye ate olumu ne baba nga tebatunuuliddwa so tuli basanyufu n'ensalawo eno tusuubira nti singa embeera egenda mu maaso bwetyo nga bwe tuba tuleesa abayima ab'ensa bennyini abaganda b'abantu mikwano gy'abantu abantu be bakola nabo bannabyabufuzi bannaabwe kooti ensonga ekituulire nga era ebeerengera wabbeeru tujja kukomawo mu kooti ffe tubeere nga tugoberera emisango gy'abalwanyi bonna the state had objected to our bail application, citing that the sureties were not substantial, but we rejoined that the court has agreed with us that the sureties presented being that they are closely related to the accused person and they understand their role and they clearly identified themselves, they can actually prevail over the accused to return to court. So court has dismissed or overruled the objections by state and granted bail to Achileo Kivumbi, and this is what we are informing this court officially, that even in other cases where we present relatives and close friends of the accused persons, we pray that this court considers them as substantial because they are closely related to them and they can prevail over them to return to court. So we shall continue turning to court to represent all the political prisoners and other persons that are still under detention. Kale abantu bafumena abali tuwano kujano kwa mashimachinde twakuba banaffe Achileo Kivumbi wamu ne Obia essaawa eno bwetogerera Achileo Kivumbi aweereddwa bbeero ya bukadde 2 obw'okusasulwa mu buliko era nga essaawa eno tukwata bano nawali kugezaako okulaba nga ssente ezo zisasulwa. Tuli ne national treasurer waffe Benjamin Katonda ate nga y'omu ku bannamateeka babadde kubba wamu ne kanso George Musisi ate nga tuli ne kanso omulala Jemba okugezaako okulaba nti abantu bano bavaayo era n'abalwanyi baffe bangi ab'enjawulo n'abakulembeze bonna bali wano wamu n'abooluganda n'emikwano abasse mu kulaba nti tuyimirirawo bannaffe. So essaawa eno wenjogerera Achileo Kivumbi tubulako obuzi bisiiti ya paaka yokka gye tugenza okusasula tubeere nga tufuluma naye era tukomawo naye olunaku olwaleero wabula olunaku olwaleero kooti emutegeezezza nti obumu ku bukwakkulizo bw'emuwadde teyagala afulume Kampala ne Wakiso okugyako ng'afunye olukusa lwa kooti era n'okuba nga ye ripootinganga mu kooti buli luvannyuma lwa nnaku 14 wano mu kooti masho era ng'ajja kujjanga Lwakutaano. Ffe tubategeezezza ensonga zonna omuwadu wa gavumenti ze yali aleese okwekwasa tesimanya mukyala wa Achileo tasaana mweyimirira muganda w'obulezi tasaana mweyimirira ne mukwano gwe ow'olulango tebasaana mweyimirira twagamba kooti nti ebyo tebiinaamu nsa era kooti ekkaanyiza n'ekyo. So tusaba kooti ey'amagye ne mu misango emirala gyonna gye tulina egya bbeeyo etunuulire ensonga eyo kubanga tulina emisango mingi gye tuleetamu abooluganda n'emikwano ate bo neebagaana. So tugamba nti ensonga eno ebeere ng'ebeera apply wonna empozi n'okwongera okusupresinga ekya Supreme Court okuba nti etuwa ensala ey'okuba kitujja abantu basibirane okubeera ngo tebakyawozesebwa mu kooti y'amagye. Ate ku Bobi Yang akomyewo okukosa era state akayanye ku Bobi Yang bw'anaafuluma alina obusobozi obubeera nga ataataganya obujulizi amagye ge bali okukola ne police investigation. Ffe nno ekyo tukiwakanyizza naye omuwaabi kooti n'egamba nti kale ebyo byonna ebiwulidde okukayana kwa state ebiwulidde naye egenda kuwa ensala ku kweyimirira kwa Bobi Yang ku lunaku olwanga 3 Okitoba. So tugenda kudda wano nga 3 Okitoba Bobi Yang bagenda mukomyawo mu kooti naye tufune ensala yiwoye ku bbeeyi. Ekirala ensonga ku y'abali bannaffe abamu kubakkiriza emisango abali 32 kubakkirizaako 19 abo baleeteddwa
era ne basingisibwa emisango. Kooti ebagambye bagenda kukomawo mu kooti okwosenkya nti erabe kyegenda okubasalira. Naye ogwo tetubadde ku bikodi kubanga mwenaye mukimanyi nti nga bannamateeka ba NUP twali tuvudde ku musango ogwo nga bagutaddeko aba UPDF. Naye bali bannaffe abalala batannakkiriza musango okuli ba Ssekitoleko Yasini, Bamachete, Bakalanzi Sharifu n'abalala bonna, era bagenda kukomezebwawo olunaku olwo lwennyini nabo okwosenkya okusobola okubabuulira oba baleetako obujulizi obulala mu maaso. So bwekityo bwe kitambudde naye nga twagala kwebaza buli muntu yenna ali wano, abalwanirira omuweebale, bannamateeka, bannaye buli muntu abakulembeze mu kategorizi ez'enjawulo. Thank you so much. Tusigale nga tulwanirira abalwanyi baffe kuba bangi bakyaliyo. N'ekirabo oba olina omuntu gwomanyi ng'ali mu kkomera nga naye tetunaba kutegeera jangu oripootinga tubeere nga tufolowera abantu abo bonna kuba tulina okuba nga tukikola kuwa bannaffe abeewaayo okusasula mu musaala gw'amaanyi. Mwebale nnyo mwebalire. Amakampala oyo ndowooza weebityo ebitambudde eside zeeyo naye nga wali ku NCK TV. Weyongera okusubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde tukomawo nabyo tova.